Komaweka. Awakulazo buchayi komawa. Omuyimbi King Saha avuddeyo munnange n'akoola Eddie Kenzo munnange eno mu kibiina ekya NUP amugambye nti nakomewo munnange eka esaidi eno era mu katambi wali akabadde kagetinga viral era nga bw'okalaba akamwana mulenzi munnange ate King Saha ate nga ku saidi emu munnange ebifa munnange ate esaidi eri mu byokulonda munnange esaidi eno era nga wali ku kitebe munnange nalukoola munnange era nga gyali esaidi eno sigenda kubeera nga nkolwesaawo era nga ngenda kubeera nga nkutegeeza ko munnange ate Maasawo Njije n'omuyimbi King Saha ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate n'ebiri eri munnange ate mu kulonda esaidi eno ekawempe era nga bolaba munnange ku kitebe wali nga emirimu gikyagenda mu maaso era nga munnange abantu nga bali mu kulinda munnange ate information egenda okubeera nga evaayo abantu bonna bali set muganda wange ndabyeko ko ne ku Nalukoola naye gyali esaidi eyo wali ku kitebe ekya EC munnange esaidi eyo era nga bolabaawo n'omukulu Lois Lobongoya naye munnange mulengeddeko esaidi awo eski mulengeddeko munnange era nga esawa yonna yonna nja kubanga nkubulya information yonna ate enafaayo munnange era nga bolaba ebifaananyi ebyo ebitwedinze wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook era nga munnange wali neeyongeddeko ko munnange ate okwekkaanya nga kindaga muganda wange Nalukoola muganda wange kibadde kikabuka tujja kubeera nga tumanya nti munnange ebinafaayo esaidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko eno ew'omuyimbi munnange ate King Saha kakati King Saha wuno munnange avuddeyoko wali yabaddeko ko ne pub emu oba gite club era nga bolaba esaidi wano ng'ali munnange agoinga crazy bitya ali mu kuyita munnange omukulu Eddie Kenzo nti akomewo munnange ewaka nti aye gy'oli nti tebakwagala mbu munnange wuno ate nga omuyimbi munnange King Saha nga wayogera munnange mu katambi kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomewo So kyekugamba komaweka awakulazo buchayi komawa ewaka komaweka mwana kutukwagala munno okusula ku mitima olumuganda waffe gyamulengedde okuyimba ennyimba abiri nga tegakkubye ku mukono olaba ekwatale kalugogo nojjula n'oganda okojja ate neyagala ogenda mu kitali mu bantu so boyi wange entondo zikosa nsaba okomewo mu noopu tukuwe entebe nnene anti oyagala nnene tugenda kukuwa ekitiibwa kyennyini kyoyagala n'okubenga kubenga anti kati omuze bino byakuyimba ate eno nze ndiyo kale ojja kubizira emabega wano ojja kubizira emabega wano nebanno binono byakubalaga nga gwe yeggwakubiri newopika n'ofirimba nti opisi bya tuning na amplifying newoseesaamu nange nseesaamu newokola ki n'olwekyo komawe waka tugenda kwaniriza bulungi tugana kukweyanoya liri labika likulondola tukuwe muwanga liri ali tumanyi bamutukamulabisa kati liri eyakulabisa liyinza okukolaki so twagala tumuwe muwanga eyagale oba eyo oba Kampala aha naye nga munnange webityo munnange ate webitambudde esaidi eyo King Saha taggwako munnange ate bisisa esaidi eyo muganda wange era nga wawulidde engeri gy'abadde agoyingamuko crazy esaidi eyo mu katambi era nga katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti